Jjajja w'obusiraamu mu ggwanga Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu avudde mu mbeera n'afuumula Omulangira Muhammad Kamaanya okuva mu lubiri lwa jjajja we Kawempe Mbogo ng'agobye n'olukiiko lw'abalangira abadde bamukiikirira ku muzikiti gwa Nuhu Mbogo lwakukakana ku byabugagga bya lubiri luno n'abitunda. Nga byakola tetukyakwatagana kati njagala okwogera wano muhaza akoya akujjako oyo muggyeko mugomi era kadamu okulooza nti anawo wano obuyinza bwonna naye abamu abanyumira fitina bajaga naye ate omusajja ate amanyi asibira empale eno mu kifuba ensi ensonga asiba empale ze ogenda okuzzaawo alina okumanya nti akolera wansi wa Naalinya enanyini mbuga eno omuwagira buwagizi. Omulangira Nakibinge abadde ku mukolo ogutegekeddwa okujjukira ebirungi Omulangira Nuhu Mbogo bye yakolera eggwanga kw'ossa n'abalangira abalala abakola obutaweera okugatta Obuganda ng'asoose kulambula lubiri luno gy'asanze ng'ettaka eryali ku mayiro lisigadde mu yiika nga n'ebyobugagga byakwo ebisinga byatundibwa. Omuti ogwadde wali mukono nagusaze ekkubo liddeyo nga goliwo okuuma lujja lwaffe kati amakubo g'oyingiza gaaki ate eri ewa gundi Haji Mayanja n'ekikayo ebyo ensonga lwaki ngambye kyaveeko agende akole obukunta awalala n'ebifo byaffe bino abirekewo. Ekyokubiri alabika yeetaagamu okumusomerayo ku dduwa baseeku badde mumuwulira nti alina ebyalagaalaga naga nti njagala bampe ekifundikwa ky'Ekawempe ebifundikwa tebabifunira eyo mu nnyanja oba nawa amala budde buli kakati omuntu afaanana bw'ati ambala tukyakwatagana kuba bijja kulowooza nti obanze mutuma naye olw'ensonga ezo bbiri oyo ekyo kivuddeko nja kusaba abafuga omuzigiti nabo mbabuulire ti bonna be naweereza ku lukiiko lwammwe olw'omuzigiti nga balangira nabo mbaggyeko nja baweereza abatuufu mu buwandiike naye omulembe gwa bwino mujja kuba nga munoonya bwino oyo nina okubamuwa sobole okutambulira awamu. Obukulembeze bw'omuzikiti butwadde ekitiibwa ky'omuzikiti naye byonna tulina okuba nga tutambulira wamu. Amangu ddala jjajja Nakibinge alonze Omulangira Wampamba Sulaiman ajjire ng'addukanya olubiri luno era nga naye amulabudde okwewala okukola ebimuweebuula n'asuubiza nti waakumusindikira olukiiko lw'abalangira baanaakola nabo. Amyuka Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Ntanda Muzanganda yakulembeddemu okubuulira ku mukolo guno ng'ono alaze okunyolwa olw'abantu abavudde ku mulamwa ogwabateesa mu nsi kati beenoonyeza byabwe nakukusa mbuto zaabwe. Abakyala mukutte omumuli munene nnyo mu mbeera eyo. Waliwo akatambi akatambula omukyala yakutte omwana wa munne n'amutulugunya n'amukkatira wansi omwana avaamu omusaayi omwana yeegayirira agamba anti sikyaddamu naye omukyala agoye omwana mu ngoye etagoyeka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ekyomukisa omulungi amawulire ag'essanyu omukyala oyo yakwatiddwa ajja abitebye mu ngeri efaanana bwetu naye neeyisa kiki weeyisaamu efaanana bwetu nga tumaliriza omwaka buli muntu amanyi kikyoli balil insanu ala nafsihi basira buli omu omanyi we wakyama dda mu kasonda oweegayirire Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi Allah nkwebaza okumpisa mu mwaka guno naye nasobya mu kino na kino nsaba onsonyiwe. Yeshe Obed Tamusuza yeekokodde fitina engwe obutagaliza n'ettemu ebifumbekedde mu nsi n'alabula abakikola nti bo bakeeredde kuba bakukaaba mu biseera eby'oluvannyuma nga bo bamaseeka abalala boogedde ku bantu ababako bwe batuuka ne beerabira nti okufa gye kuli nga ku bubbi n'obulyazaamaanya kwe batudde. Ng'ayagala wejjemu fitina obutagaliza nga tulya ebintu ebitali byaffe nga tulyazaamaanya abantu nga tutwala amataka g'abannaffe nga tubba bannaffe tumanye nti eri maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala waliyo accountability. Omulangira Nakibinge yennyamidde olw'abalangira abatandise omuze gw'okulwanyisa obukulembeze bw'ensikirano nga baagala okubwezza nga bano akabatemye era n'avumirira n'abalangira abalumba amasiro ne bayingirira bannaalinya nga bano abasabye okukikomya. Ojjawo omuntu olina okuzzaawo mbadde neerabidde ogenda okuzzaawo alina okumanya nti akolera wansi wa Naalinya enanyini mbuga eno omuwagira buwagizi ekyo n'ekibaddewo
naye sikumuga nti ate gwe mukulu we. Embuga zonna za Bannaalinnya. Omulangira yenna azimbazimba oyomanya nti baluuni mugifunfuni kati neeyabika. Mu ngeri y'emu akyukidde Bannaalinnya abeegumbulidde omuze ogw'okutunda ettaka ly'Amasiro nga bano akabatemye nti tewali agaggawalidde mu kutunda bintu by'Amasiro. Yigira naye temulina kyakukola. Kibannange babawa obuvunaanyizibwa okukuuma embiri n'ebibuga bino. Neirahi mubikeera enkya mutandika okubisammula ne mubitunda. Mukola kikyamu mulekerawo. Embuga zino bannyinizo bazirekawo ffe tusobole ozisangawo. Naffe tulina ozirekawo abalijja bazisangewo. Naye bw'oba olowooza nti zakulyamu busumulu oba otomedde, togenda gaggawala. Ekyo nkyogera nga sikirumamu kutunda mbuga zino. Obwo bwavu bwennyini bwe weeyitira. Limako amatooke, limako buli kyoyagala, ojja kulya emmere. Naye ogamba nti ofunemu ssente, mubatunuulira abatunze embuga ze baabawa. Togenda kusangayo mugagga n'abamujattajattanga nabo ssente tebalina, kati yahimufaati. Nze ndowooza bw'ozuukira wonaabira mu maaso. Ebiyise biyise, naye mukuume embuga zonna wano zaffe, za buwangwa, za nnono, za ddiini, tusobole okuba nga tutambula ffenna. Emabegako awo najja wano ku mukolo ogulinganga guno mu budde obwo Naalinnya Sarah Muyinda nga yakulembeddemu enteekateeka eno wamu n'omukwanaganya w'olulyo olulangira Navakaana basabye obumu mu lulyo olulangira Bubukale nga boogedde ku ebyo ebikyasibya entalo mu lulyo olulangira omulina abalangira abatakyawa Bannaalinnya kitiibwa. Bonna abadde balina bye bakola nga biveeko tusobole okukuuma mbiri zonna. Obwakabaka bwa Buganda ne Buganda yonna yategekebwa tugiwe ekitiibwa tulemenga kukwata abakulembeze ab'ennono tubajjengako nga bwe twagala naddala nga Bannaalinnya ne Bannamasole. Ekintu ekikolebwa kikyamu byebimu ku bigambo omulangira byabadde akkaatiriza Kasumuna Kibinge Kakungulu nga tulwa ne wajjajjaffe omulangira Nuukunkoko. Atendereza nnyo Naalinnya w'ekibuga kino Sarah Muyinda n'olukiiko lwonna olubaddeko abalangira n'abambejja bannaava ne basaava oluteeseteese omukolo omulungi bwe guti. N'abakulembeze abalala okubadde Meya wa divisioni y'e Makindye Haji Mulyannyama wamu ne Farida Nambe baliko bye boogedde. N'abantu abakozesa obuyinza obubi nti waba bakuwadde okukuuma banno oba okukuuma ebintu ate toyitayo waabikomye. Ng'era omulangira Nakibinge wagambye tubeere bumu, agali ewamu ge gajja okuluma ennyama. Ate n'ekirala ffe abeesimbyewo, nanze yeesimbyewo ku kifo ky'obubaka omukyalo w'e Kampala, mutulabire ddala tusobole okubeera nti olina w'okonkona tukuggulire tuwulirize ensonga yo bi'idhni rahman.